abayimbi abadde bakuba Yugi Connect concert be abayimbi nabo abadde balowooza nti abana ba Yugi concert bafuna sente nnyingi ziboze baagala manya abayimbi balina omululu manya Uganda yafiirwa abantu abali bayita abayimbi abatuufu Uganda yasigaza abayimbi 5 Bobi Wine yasigaza Bobi Wine Misa Kisemakula Eddie Kenzo Diana Kanyomozi ne Mariam Ndagire ndowooza abasigadde babega Yana awulidde ennaku nakaabya amaziga nenda banga gumbadde muyita namba simanyi Africa number 6 number 1 Jose Chameleone nga yajoyinze Uganda Beggars Association yakutte mwala taba so Chameleone yali superstar nika kati botandika okukola ebintu abaana abato bandibadde bakola n'ofuuka bega ali guru wiki namba jona waloka video ke bakutenga akayanira milioni 2 kitegeza music industry weddewo mu Uganda ate Chameleone nakola omutima omubi nawala nono mutowe Palaso kuba Palaso yabadde yimiriza mayanja kuba Chameleone yagwa kyone tukikkiriza atagala butagazi ngenze kuba meya ngenze kuba president ngaya na milioni 3 ne basindi kati huyu yakoze superstar session yamazina 24 hours leo yatuse guru sale na aseka kuba salama nyina kuyabayimbi tabayimbi bavu nnyo naye nga ekirete kyo kya investinga banyoma emirimu kuba Chameleone ku level gy'oliko nga wayitako number 6 wa Africa sawa zino wandibadde inspiration sikola oluzungu olufu yandibadde inspiring abalala yandibadde edda mu level y'ababega osege yafuuse bega yagenze ne group y'abayimbi akube babudu mulasa ekikono kati ali guru muloji yebasa superstar bakobasa muloji naku mukaga go number 6 Africa Chameleone wana wati obodde nyabayimbi Uganda China music industry Chameleone yakola ekibiina ngakayanira sente z'abasindi bafina mugerwa tiyakola kibiina tagenda kuteeza industry Chameleone singa badde yakola ekibiina yandigenze guru ne proposal satu sebo Jenosale Musale twagala kutugula twagala kudda mukola Jenosale Musale twagala kutumbula music industry mutukolere ebintu ebitwala music waffe maaso Jenosale Musale temutwala mu milioni 2 buno butulwanye guru temutwala mu bilioni 5 twagala muteekawo theater nga y'amaanyi mutuzimbire studio tutunde music waffe mu nsi z'ebweru abayimbi abato bafune sente Chameleone yatuse wasale n'akankana Palaso bamugamba wacha Palaso yagenza amanyi bamugambye wacha superstar kati Uganda kyalina ba superstar Uganda mulina ba superstar bana Bobi Wine Kenzo Juliana Mariam Ndagire ne Bebe Cool mu busiru batasobola kukola kweti obola kweyo level Bebe Cool gwe manyinga izufi idiot tasobola genda wasale kusabiriza kwa bakamuloji ebyo bitwabire bandi birekedde fe babajje ba business mmanya basakira abanaku batemanyi Chameleone ne Palaso bagenze kwanja Chameleone yakoze omwana Palaso hiti fame ya Palaso badde ruma Chameleone yagambye ensudde ya Palaso kwa Chameleone yagwa nagaka nti twali guru kigwe kati buli muntu yagenze guru era buli mwebula mukatambye guru takyali muyimbi takyali agenda kupangisa era kye bakoze balina kudda kubafukamire Emma ne balunywa babawe akali mu Yugi Connect bebanagana Chameleone agenda kweyocha omukulu bamugamba muzeye njala etuluma era bannange nkubiriza abayimbi abala babajja kwanika ati saawa zino mu investing temunyoma bwe bosobola okwokya ennyama gyokye bwe bosobola okoza emmotoka yoza emmotoka bwe bosobola okutunda ebikajjo kukuba otunda gwe tonyomya mutofa kubakusekerera kuba kati saawa zino Uganda twetaaga ekintu ekituzaamu essuubi twakava mu biseera by'okulonda twakava mu biseera bya coronavirus tuli mu kusosola amawanga okungi saawa zino music brand bali twetaaga naye Jenosale Musale nkugamba nze okimanyi nkwagala nnyo kuba gwayimiriza government ya Mwami Museveni nti goyanyiriza buli muntu sawa zino Jenosale Musale mugene concept mugende mu church z'abakatoliki mu church z'abaprotestant mu church z'abalokole mulete abayimbi ba gospel nabo bakole ekintu ekiringa Yugi Connect ne ba pastor ne ba reverend ne ba father mbawe air power pule ku TV baje batunyige emitima sawa zino sibi yakubatisa nga ba Chameleone natunulide superstar gomita superstar nga kaina milioni 2 ngenda kubaletera buyina adeze mumanyi bwe nkubanze ngaya ngenda kubaletera munzolo gaya Museveni nenga ya Bobi Wine kati ngenda bagaiza ka superstar simanyi bu Chameleone simanyi obu kinzembu ganzenze kabusobola ndibugenda konkola bagala masasi tugekuba wewe bikoto bikuba balwadde bagwa kale bali lepaze sobola kubanenya kwa bana bato ne bali babadde diverted by Chameleone mulimu gwo mutufu bamuleta kusanyawo music yagisanyizaawo abayimbi mwafuuse babega Misa akisema kula oli musajja akoze ku business vaayo otase industry egenda Bobi Wine vaayo otase industry egenda Juliana vaayo naye abayimbi twafuuse babega Chameleone yakola save Uganda music bwa taina Chameleone asobola kulembera kinne kiyitamu kyoba ne bana Kampala bagano mwesi gumu oba meya Chameleone ngeri nnyalye yabuukira kiriwo ngakulembedde Lion Island eruwa erimwani Papa Sidi asala boyogerere Melody ne talent ya Melody yafira mu Lion Island zinjagala ngambe nti Chameleone aleseyo muyimi nga Eagles bogiraba nti Misa akisema kola yetengeredde Ronald Mayenja wali yemala Jeffrey Lutaya yemala Bastesha Mayanja bemala naye izero okushayininga yamala kuva mu Lion Island kubanga Lion Island eyo nyini yo kennyini tategeera bulungi
bwomala kumuvaako n'okufuna emikisa naye kiri eggulu bangaye kati beebase mu hoteri basabiriza balinda mmere miliyoni 2 baakubye ebikone ku miliyoni naweddemu amaanyi naweddemu amaanyi makko era mukama bwontuusanga mu kutyoboka kwa kamiliyoni eyabadde eyita namba 6 wa Uganda ng'afuuse Bega n'ontuusa ne mu kusobola kwa Muzeeyi Sebato ontwalanga butwazi n'onzita tulina okukola ebintu ebituteekamu respect makko abantu batulabirako tosobola ddala n'ofuuka Bega ekitiibwa ky'abayimbi bakise ne bandibadde baavu bandibadde basindikayo bamaneja baabwe bamutima kamiliyoni ebintu byokozesebwa olina ebikola badde olina osindika bamaneja bo ebintu byogenda osabiriza obusente Jenoside Museveni badde alina ku miitinga bamutima yabadde alina ku miitinga bamutima bamaneja bammwe gwe Pawaso n'ofuna maneja wo kamiliyoni n'ofuna maneja wo wizo ane mulala abaliyo bonna ne bafuna maneja David Lutalo tuyagenzeeyo sikiwa nti Lutalo asobola okuwa omuwumba tuutu naye okutta bulandi ye n'afuuka useful idiot nga Bega tasobola ati yajoyininga maika miliyoni alina amaalo bwomulaba otolowooza ategeera akubisa shooka eri okuba nti abadde afuze music industry emyaka 10 gwebwomugobe abantu bonna bagenze mu kibiina ekyo nga bagenda kijoyininga lwa kamiliyoni nga bamanya alina direction entuufu gyakola ki gyabatwala kati kamiliyoni ekintu kyandibadde akola bandibadde baagala okufuna bandikoze cooperative ne bakola cooperative ngeri mu mateeka ga ministry nga sente ezo babawula buwozi ne bataba babbeega okitegeera bulungi kuba naye gavumenti ya President Museveni temugenda kukusa industry abayimbi bali emitwalo 10 bakolemu zi cooperative bakolemu zi sako abayimbi basevinge mbawule bazeeyo sente zammwe nenga bakoze business entuufu mulekerawo gwa President Museveni temutufuula nyo babbeega mutufuze bubi temutufuula babbeega mutuwe sente mu sako z'abayimbi mutuwe sente mu zi cooperative naba omusajja kamiliyoni bwaswaziza ekitiibwa ky'abayimbi Uganda tekyalina bayimbi gosookiza ti kamiliyoni ali ggulu mu hoteri yebase bamuwadde yakalidde emitwalo 8 miliyoni 2 gabiza abantu 3 bwefuna mmeka abadde miliyoni 2 gurupu y'abantu 4 naye wakati yabasuubiza obumbi nga bumanyi sala alina ekisa Jenoside Musale ku kisa ky'olina saawa zino ofane ku ba gospel artist saawa zino olowooza ku ba pastor saawa zino olowooza ku ba reverend tuzze gwa tulijje mu bintu by'ekibakulo bya kamiliyoni Simbi yawangudde kamiliyoni kamiliyoni yagenze awubemba ligangaloza nti sala akyamuka yamutyobodde mumaaso yatusale n'akankana Simbi ng'ali confident namugaba jena na session eri mu mateeko nakikoze kale na miliyoni 3 ne sale nagwamu amaanyi nannyogoga n'agamba kamiliyoni gwe mbadde mpule namba mukaaga akyakola obubiina okukala na miliyoni 3 gwosobola kikiza nti akawunti ya kamiliyoni ngwatamumanya mulaba kwanika ati kamiliyoni batolooza talina obuwumbi nga 10 naye asobola mu bintu byokale na miliyoni 3 nga nange ebajjo gwe mutwalanga atategeera tesobola kale na miliyoni 3 otegera bulungi gamba musa ekitiibwa kya music mutudde bano abaana abajja abali serious muno mu Uganda waliwo abantu tulowooza nnyo mu kwekolerera tuleme kulowooza mu kukola bintu bya kifere na kusabiriza kati bulandi mwagisse music mwamusudde bagenze kuba UG Connect omusajja afundikidde abasindise mu demo ogende UG Connect musabe mululu gwe gwabatutte yabagambye mu demo nonya aba UG Connect kubanga UG Connect bali bagikola concept yayo tiyali yakuyamba bano bakamiliyoni abayita basoko dispaster yali yakuyamba bano bakayi banda abanaku abatalina kyakulya by the way nze UG Connect wakana muli basiru temumpa mulimu temulina ati mpuliriza tebategeera bawumba tuutu mpuliriza ate njagala okiteekayo nga bwe nkyogedde mwandi banne mundira abantu nga babbajje ne basomesa abantu UG Connect egamba ki kati abatambuza propaganda bagamba mwale sekuta industry UG Connect bagiwadde omwaka gumu kubaga period corona mwayinza okuwonera kati batende bano abayimbi bamasiikiini abatalina kyakulya bagende bafune ekyaki kakati nkusiba sente mako kamiliyoni mu weeks bya kwa UG Connect nga ayimba naye nga ate yakonda abantu mubigendamu bannayuganda mwagala ki kamiliyoni tebamwesiga kamiliyoni ng'erinnya yekano yamukolomera kuzunga nalaba ne Lutalo akuteerako message nga gasijja kuyimba ali Lutalo mululu era ne David Lutalo nkuwoninga Lutalo manyi mwagala nnyo Lutalo saagala omalenga Muzeeyi Sebatta ebintu ebyalemesa Muzeeyi Sebatta okuprosparinga mululu Lutalo tayagala mufunamu mako owalanga nnyo okuba n'omuntu nga twagala kufunamu bwe twatogenda mu gundi y'ebyo ebintu namugamba Lutalo kwala yakola vidiyo ng'akaaba ennaku nti bamubanja nange ne ŋŋamba abasajja bannange musooka mpulirize ku lisiti ya UG Connect musookeko David Lutalo bali tebannamanya sente makazi bagenda kukola ki kubawa bwe bakuba essimu ne ŋŋamba Lutalo gundi y'abasajja yakoze eki genda obakolera ofuneyo akasente buli wiikendi babakuba miliyoni 3 oba miliyoni 5 ziba sente omanyikana ekisinza okwesibwa obwavu mu bayimbi n'okubafuula babbeega kusabiriza na kunyooma sente ofulira nga otindi bakuba miliyoni 5 buli wiiki ze miliyoni 2 omwezi Lutalo genda osasule ku mabanja guwakaaba kuba yakola vidiyo ng'akola ki naye toyagala kumufunamu Lutalo tosinga Sebatta yaliko nga buli wiikendi ayingiza obukadde 10 gwotogenda kuyingiza kafeero yafa asinga Muzeeyi Sebatta ekitiibwa
ekyo kimanyi buli wadde kimanyi naye Katonda akuleka buli olibeera mu mako nga toyagala kufunamu Katonda akulekawo n'obonaabona n'ofuuka ekisekererwa nga Ssebatalo talo gy'olaga bw'oteetereza kwanza oli mukwano gwange ate okimanyi twava wala naye weggyeemu akasajja weggyeemu obutoyagaliza weggyeemu obuyisayisa obwekyalo obweruweero kati wakola vidiyo wakola yaki mbuba promota bandi litalo bulandi yennene okimanyi lutalo ne Kenzo baali benkana bulandi nga bwega David Lutalo labira omusajja w'ekitiibwa bamutomeza ne bamukosa vidiyo n'akaaba ne n'afuuka beega kwegamba Uganda weeraga ffenna tugenda kufuuka babbeega okitegera bulungi kugamba mako sita gosobebwa abantu gwadi bakuwanirako ne bakuba Lutalo muntu kyagenda okukubira enduulu nga bakola nawe osabilizanga bano abanaku betuva okuyamba Kamere nanaaliddamu omupangisa mu kivulu kye Palasa omwana Palasa Numa kuba Palasa abadde alese femu Palasa abadde alese hidda bageze musuula kuba Palasa yabadde afuga industry kati kale bamutadde mu level nti naye wa wansi omanyi okwekanga nnyo obuziina abo mmakko nga bantu batakumanya ne batamanya bulandi ki kati bwezi obodde buli kasaba kuba eggulu ng'okayanira ssente oba ogudde oba weegase ku Uganda Beggars Association era ne lw'omuntu gwaloko nti Chameleone Palaso mayinja yayodde bbeega munnange mayinja yebbeega munnange gamba Chameleone Palaso ani omulala yabaddeyo Asebata bbeega munnange ani omulala yabaddeyo Chameleone Palaso joins Uganda Beggars Association ye muto gwe njagala okolwa leero kati bakyali abayimbi tusigaza Bobi Wine Juliana Maria Mundagire Bebe Kulu ekitegeeza Wuma yawangu Wuma yekibiina ky'abayimbi kye mulina mwenna okugendamu omusajja yabagambye Wuma gy'amanyi abayimbi mu abasigadde abali organized mwewe temwagala kutuuka ku level ya Chameleone mwekode muzi cooperative mwekode muzi sako government ebawe ssente nga mugenda kuzizayo nga siza kubawa bwikwate muli bamasiikini abantu abafa bangi abeetaga ssente ezo mwemuloza abayimbi bomeka Uganda balina okufaako mwoza Uganda yabapromota Uganda y'abantu abalimi babonaabona abasawo babonaabona ba private teachers babonaabona mwefudde ekyaka bintu Uganda yamu Uganda si yabola kwa mwayimba obuyimba Uganda si yafe bapromota Uganda y'abantu bonna kati Museveni nja kukunga abantu ze mumanye mako kino njagala okiteekeyo omunatandika okutiitinya industry y'abayimbi nja kukunga bannayuganda bonna ate mukimanyize bwenkunga bonna ffe tukole ng'abantu tugwere eggulu ffenna baba kimwagala togeza kuteeka Chameleone tosiruwala Platinum muyimbi ono Chameleone bbeega Chameleone mutale mu level z'ababajjo Chameleone nebba tetulina nja ate ze musingako nti n'eddoboozi y'abantu ba wansi Chameleone tasobola kukunga abantu ba wansi kwekalakaasa nga nze bwe nsobola kukikola kwanza nze mbadde consistent kati nimukola nga tuyamba abantu bava mu mbeera embi Chameleone kankubuuze Chameleone kyasobola okuddamu mu irasita akoze session temaze sawa biri munya Salagi muganya agivuddeko afuuse bbeega Sindi agenze gwa muwanguliddeyo kakati muyimbi kyoyo superstar Sindi defeated Chameleone jaga stories bebbirero Chameleone Palaso joins Uganda Beggars Association Sindi defeated Chameleone nzo okola emitwe gyo bomaze kwata kyali muyimbi bbeega tuseeko era eno mu Kawempe North kyendakoze buli maka ebitundu nga nkaaga ku buli 10 nwanya okulaba nga tisigafuna ennyama n'omukyere tisi ne kuleti ya soda oluje situuse olw'ensawo nti emaze n'entimawa naye at least ebitundu nga nkaaga ku buli 10 byonsobodde okubeera nga bifuna ekyokulya ku Idi kuno kubanga embeera mugimanyise ennungi nkyaddeko ku butchers ezimu Kawempe nga mbuuza abali abakola ku butcher ezo nti bannaye kiri kitya mufunye ku bakasitoma ne bangamba nti bakasitoma obwedda abajja obwedda ejjinja eryafu ne koota lyerikola teryaguze kiro obwedda bajjako koota zaako haafu bajjako haafu zaako koota so jjinja lyafuna ne koota mu Kawempe lyerikoze olw'abantu embeera etali nnungi so bangambye nti abadde agula kiro nga nabo bennyini bamwewuunya nti sajja yakola mwoyo kwega tekibadde kyangu nnyo okufuna agula kiro mu Kawempe olw'embeera eno abantu baffe gye balimu etali nnungi naye nze ng'omubaka wa paliamenti ente ze nasse mbadde nga bakiro wakati w'emu n'ekitundu n'ebbiri actually mbadde nsinziira ku muntu obuzito bwa family wabaga nti abamu bawuute supa wala balya ennyama kati kyembadde nkola nga abo mbongezaako akisinemba wa kiro 2 n'ekitundu 3 kwega okusinziira ku family nga bweri naye nga bensanga nga bali omu 2 3 n'omwana abo bonga mba wakiremu kwega okwongera okulanga buli omwati asobola okubeera nga akola ki afunako Idi etegeeza ki eri obusiraamu naawe ng'omukulembeze Idi ng'eno ey'okusala ebisolo nkulu nnyo mu busiraamu naddala mu nsi yonna okutwaliza wamu because lwe lunaku lw'oddiza abantu bo nga osaze oba ekisolo ng'ekyo n'okigabanako ne banera ku Idi eno enkulu bwete ey'okusala ebisolo obusiraamu tebutugamba kusala kisolo n'okirya wekka bw'osala ati si bannayiba bo olina okulaba nga ati si tobagabanyako naye bankoko nga gy'osaze naye n'otalya wekka n'ogamba nti maama gundi naawe ekifi kiikyo maama gundi naawe ekifi kiikyo kugamba etegeeza kinene nnyo kyova olaba
kizibu nnyo okusanga omuntu atafunye kyakulya ku yidinga eno because obusiraamu bulagira ti munno mukebereko ayina ekyokulya waba talina muweereze kugamba okwongera okulaba nga mushayalinga mugabana buli omu olunaku lunaba nga asobola okubeera nga alugyamu newankubadde yidi eno etusanze tuli mu mbeera ya covid tusanze tuli waka nga omuntu asobola kutambula kuva mu kifo kimu genda mu kifo kirala naye era nga bw'omanyira lumaze ne luziba Katonda atusobozesezza n'olwekyo katusabe ate yidi eneddako ekirwadde kino ki covid-19 mukama Katonda abe nga akiwugudde nga tekikyaliwo. Yidi eri eyaggwa wali mu ddwaliro nga olwadde bukunyiga embiriizi ng'oli tewaginyumirwa bulungi ku mulundi guno ene kusanze oli wabu yidi eri eyaggwa yansanga obulwadde bumbala embiriizi era nagiselebratingira ku kitanda ekyomukisa omulungi ensanze nsobola okutambula neva mu kifo ekimu nengenda mu kifo ekirala newankubadde nga ate abanonda tebasobola kutambula kuva mu kifo ekimu genda mu kifo kirala olw'embeera naddala mu byentambula ekyokubiri n'ebyokulya si byangu byakufuna ekyokusatu obwavu nawo bulinga obwavu kwegamba era si lunaku lwoyinza okugamba nti abantu bali happy newankubadde nga tulu celebrate nze tulujaguza naye teringa yidi ziri enkadde kuba ziri yidi kati wano wandibadde nga olwaleero ntegese wano omukolo omunene nnyo gw'amaanyi nga MP w'abantu agabula abantu be kubanza abantu mu kawempe eno banjagala nnyo banninamu essuubira ekika ekyago kati wano singa ntuddewo era wandigenza okujja wano nga tolina woyisa kigere kuba nali ntegese nti ku yidi ng'eno ey'ebikusala ebisolo ate si buli maka gali oludda lw'ente nali ntegese buli maka gali oludda lw'ente bakakase nti omuntu kati ali mu driving seat ya Kawempe North mulala nnyo naye olwaleero kigenza okutuuka nga naye kennyini obusobozi siina bulungi olw'ensonga wakasente akaliwo nakakozesa ate mu bakolera eddwaliro mu bagirira segibox mu bagulira ambulances kwegamba tugenza okutuuka nga akantu kennyinawo katono nnyo naye nga atisobolera kalyanzeka nga nyina okukagabanako n'abantu bange wabula kye nakyusaamu nagamba nti Seginya sijja kwambala saati ya bei sijja kwambala ngato ya bei sijja kwambala mpala ya bei ng'abantu bange bafa njala nagamba nti ogula engato y'emitwalo 2 ng'ate ssente ezo nsobola ozigabanyaamu famire ne zifuna ekyokulya ati sikangule ey'esatu oba ey'ebiri ekitundu akasente akalala nkagabanyeemu abantu bange babe nga basobola okufuna ekyokulya because tekiba kyabwenkanya kubeera nga nze nnekusizza nze nkubya amasuuti ntonnya naye ng'ate abantu abannonda benkulembera nga bakaaba bali bubi tebayana kyakulya ekyo y'ensonga lwaki nagamba nedda nina okulimitinga nze ebyange bye nandyewadde ng'omuntu ati saabalonzi mbadde kyova olaba waliwo emikolo kati gye bampitako ntuuka tebamanyi wabansuubira ogerera mmotoka ennene ey'ebbeeyi ey'amaanyi nga nyina abanzigulira bagenda okulaba nfubutuka mu U8 kigudde waani ne bagaa nti Segirinya ate emmotoka yasigala mu nkadde nagamba oggula emmotoka empya sisobola essente ze nandiguzeemu emmotoka empya kanziddiza abantu bange kubanza okuvuga emmotoka ennene ey'ebbeeyi ng'abantu bange basula njala ekyo sisobola kikola ensonga lwaki nze nasigadde nga bwendi era abantu sinyiigira na muntu atampiseewo nalebona nga Segirinya sikinyiigira olw'ensonga saagala kumerako bw'ebindu bali be bannonda be balina obuyinza obunzijayo ate era obunteekayo kati bwe mmera obw'ebindu tekiba kirungi kyovula nze nasigadde ndi ku ttaka n'abantu bange oli ne bwampita nti Segirinya kino mubadde munengera nga ntambula ngenda nga b'emmere nga njetikana ku mutwe olina nga Segirinya amasanda gajja gwa ku kooti eyo kooti gye mugamba egenda ogwako amasanda abalonzi be bagingulira kati bwere gwaka amasanda era bajja kulwana bange Segirinya katugulire kooti endala nolwekyo tekina kye kinzijako kwetika mmere ku mutwe tekina kye sinzako kuyoola mulwadde ne tumusitula nga nange nsitudde tekina kye kinjijako because njagala nsigale Segirinya oli ow'abantu gwe bamanyi si Segirinya amezeeko obw'ebintu si Segirinya yeegulumiza katolengera embeera gye ntaddewo challenge basajja balengedde nga ngaba emmere ne bateekawo embeera ne bagaa temuddamu gaba mmere naye nga basinzidde ku Segirinya kuba balengera bo bateekawo embeera ey'okuwa abantu emmere nebalema sente zibalemerera ono omukyala Nabbanja yadda mu kuba simu akubira gundi we yakubira security guard we I've received the 100,000 yakubira security guard kati security guard nagamba yes I've received the money nenga akubidde security guard we obogitegeera ati sente zibalemerera babuzabuza bagira bati kati balabi balemeredde ffe Basegirinya tugezezzaako okukola ki okuwa abantu emmere tugezezzaako abantu baffe okubeera nga tubataasa enjala ne bagamba temuddamu ggaba baagala abantu baffe enjala kakati abantu betukulembera banaafe enjala olwo tunaba tukola ki kyova olaba mbabuulira mazima NUP bintu byetugenda okukola byanjawulo nnyo ku baganda baffe ababadde mu ntebe
naddala bali mu kibiina kya NRM bigenda kubeera byanjawulo nnyo gwokimanyi cabinet namba yatudde eyogera ku Ssegirinya buli minisita obwedda awanika omukono gagamba Museveni Ssegirinya atutta akoze eddwaliro akoze kino kati abalonzi naffe babitubanja kugambye ngenda bayisa bubi nnyo kubanga Kawempe kati Kawempe North Hospital ewedde tuleeta Kawempe North Technical Institute tuzeko Kawempe North Kindergarten Kawempe North Primary School Kawempe North Secondary School ebyo mugenda biraba mu myaka 5 Kawempe North Chopper obo kirengera ngenkuba bwetonya makko toina bwotuuka wano nga ndagira wana abaana nti kachopa mukawereze makko nga kakorona wali ku NBS nga kakuleeta wano nga tukola interview nga kakuzaawo yo ebyo nogenda bira mu Kawempe North obo kirengera kachopa kafe kagenda kubeera nga tekagwamu mafuta va kuzine nyonyi ze baleeta zino zimbombadia bombadia gwamu amafuta na basajja mubega kawo bagisindika eyaffe ejja kuba tegwamu gwenyonyi gwamu eti amafuta ne bagaba basajja mujje mutukwatire ko tugisindike nolekyo fe ebintu ebyaffe wano mu Kawempe bigenda kubeera byanjawulo emyaka 5 togenda kulaba luguudo lwa ttaka mu Kawempe enyonyi amwe tetugisindike enyonyi yaffe tujja temujja gisindika temugenda kudamu kulaba luguudo lwa ttaka mu Kawempe mu myaka 5 mu myaka 5 Kawempe temugenda kudamu kulaba mataba gazingako bantu baffe gwokimanyi mu Kawempe wano tubali twatukane mu mbere wandika ku bintu enamba y'essimu bogende wala ndio lino mpangisako ennyuma nga gamatewelero gula kimaka bino bipene ebiwandika nti ebafo giwandikako enamba y'essimu esuwani nogiwandikako enamba y'essimu nti wegende wa neiba kubira simu owa esuwani yongirabe eno amazzi gatwala TV ne galeeta radio gatwala wufa nofuna omufaliso eno ebintu gatuwanyisiganya biwanyisiganya olw'enkuba ng'etonnye kati eyo embeera yonna tugenda gigoba nga Ssegirinya mubaka wa parliament abantu baffe okubeera nga ebintu badde bawandikako namba y'essimu kigenda kukoma ku mulembe gwa Ssegirinya olw'ensonga Kawempe nagenza okujja gikulembera nga ebizibu byayo mbimanyi ate nga nyina emikwano egirirwedde okumpa ebintu byonna ebigenda okubeera nga biyamba banna Kawempe ebiyamba n'eddwaliro nafunye gundi MRI scan MRI scan eyamba okukebera omuntu yenna omubiri ne bamanya kiki ekimuluma gwokimanyi tubaye tulina ekizibu nti olwala n'ogende wa dokita nagamba kati mbulira wakuluma nomugamba nakagere wano n'omutwe wano ne MRI scan olugi kuteeka mbuuti ogenda ogivaamu ng'ebirwadde byonna bitegeerekese nga kyebajjanjaba bakimanyi naye abantu baffe bali babajjanjabira ku assumption that's why omuntu bamujjanjaba tawona kati ogenda kulaba ne baminister nga bajja kiro wano basooba muna tewali bantu awo njagala kujjayo mu Kawempe North Kole MRI scan bagenda kujjano nga basooba bajja mpala because mu gwanga Uganda tugenda kubeera bakusatu okuba nayo abasooka okuba nayo ye Kampala Hospital abaddako IHK Kawempe North Hospital yegenda okuddako ng'erina MRI scan kitegeeza wano bagenda kujjanga nga basooba mpola ate ffe tugenda kikola nga kyabwerere omuntu ajja wano afune facilities zaffe eza MRI scan n'okujjanjabibwa ave wano ng'ali happy amanye Uganda empya gye twayogerangako ng'eri under the leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu wateranga okuyamba abayimbi n'obawane ku bintu n'emmere naye kati ali ku mulundi guno tobayambye oli kuba mu constituency bokka abayimbi bano ekyabanzigisaamu obwesige bayimbi bannaabwe bano ababalyamu olukwe abayimbi ngena nga abamu kati abayimbi tebakyategeerekeka olwaleero omulaba nga muli naye enkyate n'akyuka kati mbatya oyinza omuwa emmere leero enkyate n'omulabe wamwayi Museveni akati abutabu we yagidde olabika miliyoni naku ntono nnyo abadde agamba nti ayagala bwa Lord Mayor wayiseewo ennaku ntono nnyo wuuyo alina genocide kakati abayimbi tebakyesigika kyovula baŋŋambe bero giwa abayimbi kanti wa abantu bange abalonzi kubanga njamalo giwa omuyimbi akoleki asale eddiiro kunkuuka twalina Ronald Mayinja walinangu akole mu kifuba wayite ebbanga ttono nnyo ngenda okulanga asaza ageza wa Museveni kati ekifaananyi ekyo kye nagwa naye mu kifuba ng'okijja ku social media si kyangu netandika okwejjusa bannaye omusajja Haga namuwa yaki era nze abayimbi sikyabawa Haga muganda wange si wa muyimbi Haga oba wakamuwa Haga enkya n'asala eddiiro ne bagamba olaba bapulaninga ne Ssegirinya ogenda okakanagana ekikutwaliddemu Haga nazuwera ku bayimbi olwekyo abayimbi bokati boka beerwaneko emmere ffe twasigadde ejjuwa abantu baffe bano betuli presenting abantu baffe abali obubi actually emmere gye nanimalidde mbayimbi noonya omukyala atunda gonja atunda kasolire muga maama entandikwa yiyo atunda ennyanja maama entandikwa yiyo kubanga abayimbi bo ekintu kyabwe leero ayogera kirala enkya n'ayogera kirala lino ayogera kirala tulinamu abali ku mulamwa abatuufu abo nabo bamanyikiddwa abali ku mulamwa abatuufu naye tulinamu ataabo abonga bo baagala okwekkiririzaamu nga bo balowooza nti okubeera sayidi eri gye bajja sikuwalinga naye ate wayita ebbanga ttono nnyo n'olaba nga bakaba kati walabya Ashibaga yatambudde embudde bwa kafye embooko n'etokote embooko ne zimuyitako bukongovule bonna baabukubye nagala kati badengeze kwogera Mwai Museveni akati bankubye kakati ebyo olina okumanya nti gwe Ashibaga twakugamba
ng'ogenda okujoyininga Mwami Museveni nti muna eri gy'ogenze teri kiriyo oli Mwami Museveni alinga mukazi mubi oba omukwanira mu nzikiza agamba tudde mu ttaala ye Mwami Museveni yo olumwana ng'akulabisa ddakiika ntono nnyo kati Ashibaaga akaaba yeegomba Ssegirinnya kubanze nagumiikiriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu President n'akwata eddobo n'alimpa eddobo ye kaadi eya Kawempe North n'empangula kati olwaleero nsobola okulya ate nendiisa n'abalala kati n'Ashibaaga singa bw'ali naye yagaana okulinda eddobo n'akayanira ekyennyanja kati ekyennyanja yakirya kyaggwawo dda kati alaaja na bulaajanyi neetuumaawo ente bampadde ente 5 bampadde biki byonna nga bya bulimba kati obudde buno akaaba yasibye kuva ku makyankubire essimu Ssegirinnya Nyamba oba oyinako kansindikire naye nga nze nsindikira Ashibaaga nga nyina abantu bange abali obubi baba koyinako kansindikire oba 15 yazaazi sala 10 oyinako 5 oyinako 4 oyinako 3 oyinako 2 oyinako olwasa bugenzo ziba nga atuuse mu kyabitano kale ekyabitano ngule data